Shalom. Bwakigenda okunzija mu nsi kino kiri kimukwa. Omukwano gwo gujja kunzita. Saba kafuba. Ulira mwagala nnyo omusajja ono. Nacho za Becky. Naye nange kugenda kunzita. Omukwano. Allah. Bannange. Muli nsonyiwire we banfera musaasire. Ne bagamba mbu ebyo yabikolanga byonna ng'abuzaabuza kiri. Ekiriwa. Ng'ayenda ku musajja. Yayendanga ne taata wa Kyentebe. Ekyani kyamumulemesa. Empereero. Naye no Amir Mukambwe ava kunsindikira receipts za school fees. Ng'asasula fees. Zizero. Yabadde asasula. Mutebi Ether. Wuyo Mutebi Ether. Mutebi Ether Ramadhan. Wuno. 224. Kankuwene ku zize fees, transport, swimming, canteen, card mimu. N'azisasula. Ebbaasa. Njagala kuwa insurance. Ampadde n'obwa insurance buli. Abaana bali insured. Abaana buli walo abalwala. Amir Mutebi. Baba. Amir Mutebi. Zahira Amba Mirwembe. Abaana bogamba Amir batalabirira. Choza ni Becky kawadde mudda. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Wabula. Ku Megatron kwoli musibye mutya mugamba mutya olunaku olwaleero tuli ne Shalom. Shalom. Bangamba lwaki nkuyita Shalom. Okuva ku Shalom mwelese services. Edwalo lya Megatron. Abega ya musayi. Abatawangala mu kisayi. Bambi. Bajja tubayo mpola tubakolako bulungi nnyo ddala. Ku 0705 27 19 73 nemwe anyingiridde. Ate twakuyingiriddewo. Kanda bye mulanga gundi Megatron yaleese akantu. Mama balese kojja muchamusa. Kojjani? Muchamusa. Akuchamula wano. Buli simune kibatala tiimu. Mufuusa basawo baganda. Abasawo abaganda balina amannya agakanga. Mutuula kungo. Muyagwocha. Petuna kojali? Haji Kabogoza tumwagala nnyo. Banye guno omwaka tewetuulako. Genda asomere ku ddwa bakeberemu. Muntu sibagenda enamba kwerioko eya Haji Kabogoza. Babenga bakolyako bulungi nnyo omwaka okebere obenga butambula butya bingi ebibaawo tokkiriza kufiirwa bintu munnange omwaka ogweddeko okaaba guno gumaleeko nga atole musanyufu. Tetusinga okwagala ekyo. So webutuukidde buno obudde tiimu ya Becky yabadde egamba balese manager we Ronnie Mark n'agamba nti Amir waddogula butto w'ebitaano nga tamusobola. Omukazi yali maama taata. Mbu Amir nga obuvunaanyizibwa bwe yeesuulirawe wannagambwa. Mbadde ndi awo nga ansindikira ku insurance. Amir can't abantu. You know, insurance card, medical card. Name of principal Amir Mutebi. Name of insured Giblan Mutebi Ukiriza. Yes. Omulala. Name of principal Amir Mutebi. Name of insured Ekituffu Mutebi. Zigwako 224. Okitegeera? Name of principal Amir Mutebi. Name of insured Zahil Amba Mirembe. Nga zigwako 15 wano wenda basukulu fees. Diamond Christmas School Chimbejja Buddo. Mutebi Heather Ramadhan. Tamu fili 224. Bagambe yayitale tawadde ebisatu. 1 million sente nga nyingi. Musajja ateteekanya ng'omusajja. Lwaki baagala omunafu yantite era kino kye kisinzo nnyiza Amir n'agamba bagambye mukuba n'obulabirizi nabo sibuwa kati tutandikire ku bulabirizi. Choza ni Becky bagenda muwasa. Yasaagala sooka kwekaza. Abikke n'ekyo eky'okumuwasa. Yeekwase kitaletalabirira. One abayetalabirira yali manager wo. Wali mutasobola okuba manager yabadde akwata ez'emikolo. Paying him in the first place.
kuba wasanga Diktator Amir ng'akola ali kamyufu ng'akola mu masannyalaze era ng'ali ng'akola bulungi nga blog yali akola obulungi whereby he was making money n'omukwata gwa kenyini gwa mwengeri nga va mu byokola obere manager wange abadde mu okusenza wa manager awo tetumanyi oba abadde akola nga taata w'abaana ne maama w'abaana kati abadde amusuubira ye nga tamuwa ssente za bamanja abadde agala Amir ssente azijjewa kyembuuza bibuuze Becky nange byansobedde abadde agala ssente azijjewa Becky ave mu kwekaza bino nalo nyuma kati lo nyuma Ayogedde aswadde ayingizaawo PR iro ni maka banna atokola PR ne talo nyuma kiyingi tasobola yekola PR yeke nyetaga PR mbulwaji kankubuulire lose a battle and win a war right now Children Becky and her team they are fighting already a lost battle ogambye talabirira baana alese evidence bisiti zizo eza study time ewedde yes kwa China mu holiday tuli mu holiday valid yes zizo basomera ku Diamond Primary School Kimbejja buddo bisiti wezi nateeka yakakadde kibolo nyuma yakachinji ogambye tebasasula ki talabirira olaba obulimba mbu bamutuma n'amata amukebe gw'amata yabula yamala wiki namba bamala mukubira ntikoma utata wabana tuguza amata yalo ni mama ngoye wabweru tetumanyi ka video we kali ngacho ni Becky beka byenyezala we nyezala wa Amir ne bakasuka Amir wabweru tetubimanyi kasajja kattu tetubimanyi Choni Becky ave mu justifying bino byakola era yo omuntu y'omu n'avaayo Becky n'agamba nti baali bamukuba tuongereze okwo gwe Amir oyo mulabamu olukono Becky atuweka video nga bamukuba baba bakuba we recordinga video we buli ngaso recordinga ngaganya ogula amata for 2 weeks ekyo temuli mukulwana naye Shalom wali okubyeko omuntu ebikonde ne ye recordinga ne bakuba n'ofuna olubuto olulala sinna kawere yamutereza ne batereza ezzadde Amir oyo mulabamu olugongo go look at Amir sijja muterawo mu 100% nakati mu ekifanyo olode lwaki tuoleza Amir ode mwaze ekifanyo ky'obulimba mulimba kati buli kyoyogera kyonna tugenda kitunula very keen we got deep into details gwogeba kuko toni Becky abadde alwidinga ku kino obambi kakazi katu bambi anya story ye kawala kato kavudde Masaka kana kanaku kaze Kampala kaina amalo kanya kunyonyi bine bakola ngambi Nigeria ali ku kyalo balimbwa kabaka prince nava mu kibuga mu Abuja ndajja nalaba akawala aketi sensuwa otekera nakamba erinya nekaduka adako adonchirani you come otekera namutwala mu bibiri nafuka queen tezani Becky alinamu ekyo kimuli mutwegwe mbu keka adako akali mu kyalo kagakweti kensuwa kabaka avudde mu Abuja omwana police omwana wa kabaka ajjaka kwane akalete Kampala tekijja kukola yesore gyabadde atunda n'agamba mbu muto batugamba Becky ajja ku myaka 16 sio bagamba Becky 16 years kubankuza atenga the kid was 6 years yazalira ku 10 nga kakeera abaana kisoboka munange tomanya namukasa kisoboka oli mukazi emyaka 10 kisoboka risk ngeba yamanyi mama n'omwana osana okufa era abasoboka kajagaba atajja sobola abamwana muto nnyo ne bajjamu kati gonga kasocha mbwa ne myaka 16 years yet when you came to Kampala the kid was 6 years old for you were 16 myaka ngate jigasemu ate awe nyenyeza Diktator Amir ne mugamba yakola ensobi wala kompira kutandika ziremu ago sigulabangako buli mpira kutandika 0 ostegeera kati gwatandika Amir Amir ayinga tonye Becky ompira orodo omupira guli emu 0 nga Becky ayina goal emu Amir 0 ayina bubezi nsawo oli ayina n'empeekera thank you onfuna magezi gazze ostegedde yes kati Amir yakola ensobi from the beginning
mbu yayingira omupiira ogwatandise dda first half ngwadde first half Becky alina mu goal emu Amir alina 0 alina ne red card alina ekibumba nga kyakipa bakusanze tokola oli muvubuka mulungi olina ekirevu weeyiya yali musajja watu bloga atonyo gwofunye alina bankuza alina hiti ebutuza ttiimu ya Roma emirembe nga bagamba omwana ayimbanga Roma namakula era ttiimu ya namakula neewalanya kyozo ni Becky nga bagamba ayimbanga yatagwobimanyi awo nali sinayingira mawulire bankuza nali nkyali mu secondary nze nali luddawo nali mu senior 6 wakubira bankuza nze naliwa waliwa twali kyekimu Shalom fena twali mu senior 6 2018 yes in fact yali vacancy nya 6 ndowooza bankuza ng'oli muto akwewagula kuno nakuza maviiri muto munnange naye let's go deep to details gwofunye Becky obadde okola oli bloga kuba ali bloga akola ng'erinnya nga ebiseera ebyo erinnya Diktator alikola tufuta Diktator Amir tuna Diktator Maka Diktator Maka ng'amannya gatambula otegeera otwalira firimu ya Aladdin Diktator Aladdin bakopaga amanya mu Diktator ne bakateekako Diktator Amir Maka kakati gwenyaga tukanye kitinge how did chosen Becky and Diktator Omar meet ku Facebook nsulirayo post awo mukwano we gwava yeka yali apostinga ebisoba penge bali bamanyi de bali bweru yali agala ali ku ground kakensa bali bamanyi ku Facebook oba yasima eddenzeto ndetankebere kyoganze ndi mulalu nawe mwana antabula kutabu zone omwana mugulire data kwali data mva gwa data na ali unlimited nga ateka wano pin oba mumutadde kulongo namba okabedde *575 hash muli kwa mutiani Airtel ongambo kyamke bonu n'obudde bugenda sapulovinze banyo kwa pulovinga olaba mwana w'omulisa amatu gembuzi gwe kakati nkugamba twebuuze namukasa bakonyekitinga batya era ani abakonyekitinga besanga okumutimba okimanyi waliwo olukwesi nga Diktator Amir bamutega butezi kyoze ni Becky emboze yo giteddemu banonga banjagaliza mwagalize samwagala mabega lubayo pasi muserebe banjagaliza mwagalize Becky samwagala naye bye bintu mwabijje wa Shalom omukwano teguzibirwa kubo atakwagala obo omulaba bali beyagala abaana basatu kyogamba nga laavu teriiwo ffe tubikola bambega banna embega naye agwa mu laavu nalaba firimu ya mbega bodyguard laavu lisingi yamaliriza yagadde gwakuba bambega nenebaka naawe emyaka 10 nga sikwagala netuzaala n'abaana naye nga ndi mu kkubega byali wano Rwanda of recent abaana bana nenga omukazi abega musajja so buli gwosula naye embwakwa kyembagamba buuza omuntu gadde do you love me bannange batugamba people assume namukasa because we talk every day does it mean love abasinga people assume relationships these are the problems you get wekubba twogera buli kanya kunoza nkuliko good night have you eaten olidde oliota but okay good night we talk tomorrow eventually ogenda kugenda okyaliwo omuvubuka oyo owomuwala oyo mutalika ye lwaki gwopangisa nange empangisa lwaki twemenya tubeere ffenna mutandise courtship naye teri amanye bamwenna mwagalana but because you're eating yourselves you assume there is love you can be eaten and forgotten naye abaana abo bali beyagala nzijukira wekyolowooza omwana namugamba wumule yalina omutima mwegendeze relationship eziri ku kamera wumula omatwali akayimbira mama yamugamba wumula gwalina omutima gwange kakana bannange nga wuyagala wumule ekigenda okunzita kukyere kimukwagala mwana gwe gujja kunzita pakafuba mwagala nnyo omusajja nakatyaka musabe wulira nakatyaka musabe emperere waliyo omukyalo omupya nakatyaka musabe atonyo empereru omukyala w'empereru ate mulungi ate musiraamu ate ajja ti alina nnyindo ndaalo these are the factors which may not contribute to relationship one tazanye Becky oli mulokole Amir musiraamu naye nawe bibangawo tulaba kapo y'ababiize na gwolabeeragawa
yabba ku kisenge bwetu madam bangambye ndayira nga ncha Allah oli weri kyesirezo relation we bali kadduwa babi oli musiramu oli si sino musiramu nkikugamba yamutwala ne luli kumu nange nkikugamba bino tubibuusa amaaso ebyokusaaga naye omuntu nga temulina ddiini yeemu oba nga temwogera lulimi lwerimu kizibu owangalana mwenna nga muli mulaavu. Shalom ekyeddiini nkibwakanyi nze nina abantu benda by'abasiraamu ne bawasa abawala abalokole relationship nezikugamba katugenda mulamanzaani omukazi gwenda musiraamu asibe gwe tosiiba mwamu neyegatta anti nedda bwe tewampoowa sawa yakuwoowa abaana b'abaana agala okulya okitegeera namukasa omuntu nga temwogera the same language oba nga temuva within the same region kizibu nnyo kati neddiini kyogamba lyako kyebabagamba kino mbuwe wasa omunyarwanda bamanyi okuddayo ne bazaala mbanyarwanda bannaabo gwe n'okuza gwe omuganda tobiwulirangako oba engeri taata gye yali pasita yasiiba tobiwulirangako maama pasita tata pasita tozini Becky Amir musiraamu yagaana okukyuka how is going to work out sala bibyonskabe mukatonda wange Becky will not change because she has money aina sente tachuka had he been Amir who had money Becky would have changed would have converted naye abakyala ffe tusinga okyuka nnyo madini g'abasajja baffe nanyumizanga gwe kyekugamba senga Amir yabadde yalina sente from the beginning sana issue aina ekingi gwe bagoberera senga Amir yalina sente owulira senga Becky hasifa oba sharifa senga yakyuka dda senga wolaba nga relationship eno mbere yalina sente tulipo yakyusa omusajja nga bwe twalaba minisita waffe n'akyusa Ruth n'amuzza ku Aisha n'omusajja alina mbaawe mukyala mita triple n'omusajja alina ku sente ate ng'omukyala agala respect mu position gy'alimu olina nga oli mufumbo n'akyuka. So as long as you have no money, why not chuka? Amiri is Kenzo and Nyamutoro. Are they of the same region? Katiani agendo chuka. They can't have your minus cent. There is your minus cent. Kati obufumbo bugenda babutyo obu. Oli wendi. Oli mulokolo no musiramu. Oli wendi. Wabula tebakole byachoze ni Becky. Oli wendi. Na Amiri. Oli wendi. Region edini chamanyi nnyo. Edini kintu kikulu nnyo mu relationship yonna no nkikugamba. One has to compromise. Yes. And in an open relationship, in an open relationship, one has to be a fool. True. For it to work out. In the relationship, who has been a fool? Dictator Amir. Who has been pushing it? Dictator Amir. Who has been posting pictures to prove that we are in love? Dictator Amir. Bambi nga asukuma ekitajja. Yamaliriza afunye mu ddiba lya nkoko. We got deep into details. Twakola GP na tukola logic, si comprehension. Buli omu gwe yakolanga. General paper. Nenga tukola logic. Eyakoma musini yafa batakitegedde banna. Nga tukola logic. Logic obala kino kyo abwetti ate nwa kibwe kiti. In a relationship no one to say ewangadde nnyo yagwema begange emyaka eki. Gwe kimanya okukola birthday party ku onomo Becky yali yewozaako wa musajja. Mwana gwa akantu akotokera biro kajjamu. Yabijjemu. Wabijjemu good boy. Amuwoye. Okimanyi? Nawe. Milioni 10 yali agala kola video shoot. Kankuwa example. Abasajja abasinga abakyala banakola emikolo. Baba woza misango mbakazi baabwe. Nawe. Guliwo gwa kasuku go yali akosa. Njogedde ko kasuku. Ati ogambe basajja abasinga nemboza buboza. Abasajja abasinga 90%, in fact 99 point. Teri musajja agala kyabye nagamba njagala kukola mukolo. Be batono 1%. Nga yakyaga njagala kyala wamu. But most of them bachala because of the surrounding circumstances or the prevailing conditions is as well at the moment.
naga nawe mukazi nyankwatidde mbwenzi kangende mwanjule Mpoye woye kiri nazadde bali nazadde naye katukole embaga gwe nkufuula official omukazi kimukakkanya ekyo omukazi ajakwerabira mbwazadde abalonge bali mwakaya nze kati official be kati oyogera Shalom munye mukyaza nga tamanyi byayogera mboze kola PR make research don't come far abafe now you have been proven to be a fool because the sisters have been availed ogamba mloni maka nze gwenjogedde buli akola PR atoze ni Becky don't look stupid do research omaya twaze receipt wanyu nga tuli moja third term yes nga Diktator Amir asura school fees mutebi asura school fees abana bali insured mu Jubilee atenge esera nange bjendi Jubilee wa bei milioni 2 buli mwaka ate abana basatu onfuna milioni 6 onfuna noli ya msasulira ozo simu na banya ija chikolamu zina banga mu 3 oba 4 tamthi wasa chutunga tamthi banya ija chikolamu abana bamwe family babuza muri bameka okay chikola amakulu netu ebuze as Dictator Amir has he ever loved chosen Becky has Becky ever loved Dictator Amir momjala ne bifanani situbalaga twana kwano zikapo omuba mukolya nembaga ye mukyale ye Masaka nga bamuhoya mtajja kuzaala bali umwana akuba nakayimba embaki y'omukazi ayagala kunziba abatajja tukomboza enembaki ayagala kunziba owalampye mukyala wange gwatalinako kyamanyi muteeka okufumba naawe kasirugwe kale omanyira musajja oyo atambuza animo mukyazenga Shalom mukyasa abantu nga ze tuna butunzi mu kamera nkwa vivid examples nkuzayo walimbu abasajja bonna bakola emikolo mu Uganda tebakola nti baagala they make those functions because of the circumstances or prevailing conditions at the moment mbwa omusajja ayenza azadde bali abalongo nagamba okuwoya woyewa waka kankukuba embaga temwagende ekijja bwami omukyala nakola era ku kyalo kwennyini omukolo ne gumenya ebitooke naye n'ebitooke byavaayo bitambula byabadda biri Kampala okirabye omwami atambuza wa kati ffe twebuuze relationship ya Becky na Amir what were the standpoints or what were the factors to make it successful or for it to work out tonya gwoyagala nina teyagulire emmotoka buli wogamba kanobo gamba ate emmotoka wanajinjijako emmotoka ngekusiba abantu bali mu relationship e Kampala because of iPhones kituufu ngaikira ojajimukola yajimuwa womukyayira agamba mpa essimu yange nobeerawo lwaka iPhone abaana bali mu relationship e Kampala because of data ship rent ship food ship iPhone ship cash ship transport ship cash ship ne trip and ship sex ship and trip ship nga tebaagalana nagamba bwenna mukyawa nandijako essimu yange iPhone 11 ate nga ndi tiktoka w'amaanyi content atambula nina okwata obuntu abaana bebaka kuba sister bammwe ba tiktoka kubanga baagala trendinga namga ngenda boosting account yo kastonkola bwot nze mbanya mu inbox wano kulaga message mu inbox Shalom I want to trend nkoze ntya nomugamba continue post nagate bitambula Shalom njaka kai ngenda ko tunacho yagala of course gwobo kitanya yagala omwebakeko kyekyo kyaba offerings kati mu relationship munyo power factors ngale tugenda gamba relationship egenda kumenyeka who's going to lose more nkuwe example ona kulwa lero Bob Wine ne Baby taswa ku divorcinga naba wenso byeziriwo kati abalina okwegumira kati ona kuguma because we have factors ezibagatta mboli mu bukulembeze abagwanya abachambu Baby yanobye olaba amakaga ganye anasobola eggwanga komawo banawulira abacha nti Bobby ne baba akoye Baby yamugobye gwagala okukulembeze
agaga makagaganya atona asobola oti ensenene eggwanga eddene kitegeere zensonga esumbwa mukwano gaffe Dr. Jessica miliyoni kati abamu basootandika omukubiraawo bambi ye yawe mukambaana thank you olaba omwana amuddamu omwana akola akyo wano mu Buganda people still conservative don't consider that tana kyatugamba n'amaka gamulema okufuga webale omaki bulubabo mbagenda okusaba atambula ne family ye n'abaana we are united we are a family Bobi ekola embaga si musiru ne bebo kola embaga si musiru yagikolereye ku kizinga wadde tetwala babifaana kati ne wakola effujjo kati aganya kati society gatulaba atya omwana waffe kalya y'omwana waffe asamba akapiira bijja mu breakinga aswewinga mu kusamba akapiira tugume oline kati ene namukasa relationship yo nokola wanyo bao factors ezistandingako kwestandingako kati ba Amiri batuuka nga tebalina wadde what were the factors that relationship ya working out it's not a factor sebuli gwotadde mumbu omuwasa kituufu sebuli gwozala mumbu omwagala single mother banji bawoza proud single mother naye nga neza amatazibula nze kamba bulira amaaso sebuli musajja akuzadde mumbu amwagala sebuli muntu gwabaka kwombu omwagala and for us men we can sleep with anything as long as it breathes teri nsonga eyendesa musajja gyakuwa tetulina abakazi abakabatukula balungi nini abakazi kwosunako mu bbala nogamba Mukama Katonda mpemuse kyeyagamba nti mukene muliire eno ekanye nja kumbona ensiike sebusa nakola mixi bananga otunulira omukazi kuwamba wulira amabi gwalaba buli musajja ayenda nedda Shalom amawulire amalungi kanga gatta amalungi n'amabi nina amawulire amalungi bawa akulina kati amawulire amabi musajja waayenda ate ekigenda okukumalamu amaanyi ng'akantu kayendako tasadde okwambala engatto gy'oyambala bannange abasajja kasikola sitiika twenda kuba mmere babuujwa na fruits mu arcade kane kirina eriiso eddoboozi lyakyo ddungi naye ng'omukazi gwalina ewaka nga yakatala lya kibuga Kampala abantu baga Shalom olina maama Jaden nwakulengera kasuku kuseke nyamunyamu omukazi gwoliko ku mabina ng'okutte hippopotamus ng'oli ku Nnaalongo bagamba naye kati Shalom ku mukazi gwalina ewaka webale laba omuntu gwalina nga bisambi bikuluusanye bikuluusidde nyawe nampa example gwe alaba otegeere oleme kukola nsobi abalaze bakoze kubanga olamba tuba mulavu tukula kwoyo yenna yakuba sita wange kuba Becky abantu bamwagala yekabya mu kamera avugira ku sympathy wa sympathy vote bambi alinga opposition ya Uganda bavugira ku sympathy bambi batagundi bambi nagunde mu komera bambi takuwansonga lwaki agala omulonde akuwansonga lwaki ono mukwatibwa ennaku kati Becky ali ku bambi babuwe and it is wrong bambi bamukubanga hatu ageka video ngamukuba teyakakwata mama we waali taata ye mulokole have yagambe bakubanga omwana wange aika bamukubira taata ali mu overnight tukizibero amanya bagamba omwana omwala asala na nnyina mama abadde from day one bamuleetera Kampala alina state house alina ne mu 7 tasobola kulambu abere kumpi ne airport mama asobola okusirika nga bakuba omwana we alabika naye mama ya mawulire agajja obana ya musibira gano gadaire soupu bano amega chuloni bakasuku kwaffe twakajja abashamu tuli bapya tebantuyise naye mwe abaludde tebandikuyise abakadde bo ku kyalo bakadde be kanisa nanye kasuku jangu kasuku waliko mu video chenye Becky naye bamukuba bamutadde tebandi muyise banda weyo kesi nene tebandi muyise mwabagamba mbwa Amir adda kuba chenye Becky kyogamba lusi kuganja wali tena namba ya kasuku olaba yafunye yange kiyenje teyani nyaka kasuku munnange bakuba nnyo mukwano gwo ali mu video jango kyogereko because that is domestic violence can lead to death. Yes. Musajja asobola okukuba ekikone ne weekonda ku kisenge no. It affects the kid's performance in school when you are. Mwera tata yayomba nga vuma mama mbana. Ngamvuma ki?
nga muvuma nga bomanya abasajja totegeera oli mu byenyindo biki nga muvumira mbaana be eyo si nsonga twagalayo ku bukakafu tetwagala yasay cause for your playing sympathy cards ense kusaasire mubambika Becky akambeje akali ku kyalo keti sensuwa ka prince najja okuva mu Abuja nasanga Adako Adako namuleta mu kibuga Adako de bambonyabonya Adako nabonya ngazadde abaana bana nafuna princess ozukwa kati after some time bawe bali keddogo ni muveka je amunyole it's not amadirizenga ye queen wa mili foods Adako it can't work tabikola bityo no muntu anaba muzalira bufumba weekend tuzo omusajja ombuzo do you love me yes omutunule maso nga temunne naye abasajja oli mu Shalom abacha mose no mugamba do you love me I love you mugambe ndi lubuto I love you so much ngalucha luto myezi gumu ayugo katika story nze mukazi wange yambuza nga afunye olubuto nangamba are you ready to be a father kuba ali yakayingira ba university first year ne mugamba are you ready to be a mother nga tuyagala bera selfish no nimga yes if I to be a mother I'm ready to be a father and I promise to be a good father nangamba kale watata mukambwe kastompa dashwale ensiyo ebisigadde nja bikwa tata nayomba bigenze bamateeka mwana muto bichi abadde akayingira campus bichi but because omukazi namwebakako nga mwagala era nga namukwa namugamba gwe maama w'abaana bange naye abasajja bano oba omukazi go omwebaseeko katomwagala lwaki tebakozesa obupiira ante mwagala sweet wa mukavera mutawooma nedda omukazi singa bateeka bateeke kwagala munno mugambe twelyako bweri yes tebina gye biraga tweweeko yes tubikola edda nga sinnawasa ngamba juga na dreads nasiba king nauza nviiri yali king nga ntwagamba nviiri zange nga ntwalowooza ndi mukulu nendya nga gamba sibyalaavu cause I wasn't ready omulangira sesolo saali ready ositegeera juga afunye kasente osubu nga kyeweekola awo nga nsubula obusimu kasente kajja unaku osolo saving 2 nali wamaanyi sebo kazimba nga ndi boss man nga tulya naye nga nkugambirawo no strings attached awo kikwanguyira ng'omukazi omanyi oli kwenjoyimenti yes nga nyoga gamba bw'ofuna olubuto lulwo bakugambiddewo from the word nze go nkigambirawo abaana ab'obuwala lwaki tebamira postina nga si ready kuzaala but was Amir ready obuuza kibuuzo ekirungi kwata akasoda kanyemu olwekyo was Amir ready to be a father of 3 kids and was Amir ready or did Amir choose to settle with Becky for better for worse oba banjagaliza mwagalizeesa mwagala emabega lubaawo pasi luserebende awo Amir agwawa kati yakimanyi bambi as we can't tell awoza omukazi ennyindi ekogga ekire did you ever see any birthday party prepared by Amir for choosing Becky? Did you ever see any surprise of Amir to choosing Becky? omukyala ya surprising but haven't you seen so many surprises of Becky to Amir? bwamuyimbira bannange n'okwagala ennyo kukukyaya wumula omwana yagana owummula gakimanyi n'okwagala ennyo kukukyaya too much of anything is always bad yes ayagala nnyo tokiyitiriza nze n'omusajja owange lumu agamba aneesibako kati nze personally saagala muntu agamba I miss you nkukyawa because me I'm not missing you let me miss you nkiwulire nze mukazi wange akimanyi omusajja bwa I miss you have a good day onyugokawa so ngamba have a good day nemba nga ntambula simu nengwako mfunye good day is that a good day? You don't have to communicate every day in a relationship to be in love. You don't have to prove to the public
nti you're in love. You're in love, no posting, no kola banange. Becky. Sweet, don't kutijja. Naye Becky yatijja bambi. Awo simunenya. Naye love enyuma tijjo. Nange so kutijja wemba nkwagala nze. Ntijja. Pati y'abaana bano bakyogerako kubanga nizo funa olubuto omusajja. Kati interview eddako njagala tubuuze. Was Becky ready to settle with Amir? Or was Amir ready to settle with Becky? Ate Amir yali ready ku baana abo abezadde Mukama yabawa. Twebuuza ozadde omwana eno apostinze mannya mala neno apostinze mannya malala. What does it mean? It will justify cameraman byayogera mbu Becky yayendanga. Yanendanga ne tata wa Kintu. Omanyi ki oba ekyamukubiyanga kwenda? Omanyi ki? Becky tandabikira bwenzi bambi ngeri gyakafaanana. Tebifaana abifuna. Oba naki. Abaana abo bansobera omanyi ebiseera ebimu omukazi oyinza okwagala ozaala olumu oba maleyo n'omusajja nga tali okke nakyo. Naye n'omukaka n'asala kusirika busirisi. Anze zimu ensibe zikolebwa mu mukwano. Oba ensobi abaalaza mistakes that girls do. Zeze zimu ku zo. Kwanguya kunyweza musajja mbuka muzaalire munyweze. Omusajja ntasobola kweganya okajja agamba okay sokezaala. Ninga tayagala. Bebyo byosanga omwana n'alwala n'atabika mu ddwaliro. Awozandi busy. Najja kwekubya self. Naga kamba weereza ssente. Mbwambiri yali ayagala ebifaananyi ne femu. Imagine ng'ozadde. Oli nakawere okyatonya omusaayi. Tayani atanya munno agamba kankweze ssente ofune oba okumawe ewaka. Omusajja aba tayagala byokola. Ngenda kwako story. Wadde omwaka guwedde. Kyali wange mukazi we yazaala. Yamugamba nga jamoto n'agaana. Yatuuse okuzaala. Kyamuwadde n'ekikumi. Nga tunakubira famire ya muwala tukiryalinga ebbiiro. Naye ng'akimugamba nga from mwezi gumu banejjamu olubuto olwo. Nsaagala kuzaala kati. Omwana n'agaana. Ng'omwana yeegulira n'ebirabo. Omwana atuma bampangisiriza ebuziga. Kumbe si gye babeera. Omwana agamba nga yaguze n'emmotoka. Kumba alimba. Tutukonya biru y'eddwaliro nga ffe abalina okwekwatakwata tujje omuwala mu ddwaliro. Bye biri mu Kampala. Kwagala pruvinga. Bye ngamba abawala bawozanna mukasanga tazaala omusajja tansabanga ku mwana. Tozaala. Tansabye mwana. Bw'atagamba mbumpa omwana. Lwaki mba mu. Kafa twazaala mutaani waffe Jaden. Nenga ngenda kuzaala. Nina okukola investment scheme. Ningenda mu banka. Buli mwezi ntekayo 15 for 7 years. Buli mwezi bantema 10 neji. Kuvanga ali lubuto. Ngategedde alufunye. Kakyalizezza omwaka. Waliyo kokka sente. Nakola myaka 7. Nze nsooka kumutya n'enfa. Obalese otya? Mbalese ntya. Ne wano family yange eri insured. Nze senga nina mukasankera n'enfiira n'enfa accident. Family yange efuna obukadde 3. Nga si maama wange si kitange. Mukazi wange yazifuna. From insurance company n'omwana. Senga nkera n'enfa wano. Natural death. Family yange ofuna obukadde 250. Ne babulya n'omwana wange paka ku university. Senga nkera n'enfuna disability permanent. Nenga nfunya akabenje emikono gimenseka kuddamu kukola. Buli mwezi nfuna obukadde 2.8 oba mu insurance company. Tujukira kubanga tulina sente na mukasa. But because anything can happen. Yes. Family yo if it happens ojire sotya. Chicho ojirekedde family yo. Chova mwagadde nnyo mutebi Amiru mbu abaana bali insured. In case of anything. Kuba okera manye gakubula oba otambula bakutomera. Nofuna ekizibu. Noziba amaaso. Nomenyeka emikono, novaako amagulu. So nga tonnaba kuzaala. Njagala mutuule gwe omuvubuka ali eyo. No your girlfriend wo. Omugambe are we really ready
to start a family. Because once you give out to a kid, you choose to be yourselves. Mubate mukyali mmwe. Kati lulinga nze nsobola okunywa ne nfuka ne mu mpale. Naye kati nina abaana. Ogamba, singa ndwala ekibumba, what will happen to the kids? Because tetwabazaala mu nsobi. Twakipulaninga mbu tuzaale. Nkwegayiridde gwaliyo tomanyi sikumanyi. Tozaala muntu. Abaana b'ekyeyonoonero. Tozaala kakasa musajja mukamuzaalire munyweze. Ne wonoozaala abalongo bagenda kukyawa. Babakyawa ngenja n'eggulo. Mutuule mwogere. Are we ready to be a family? Sagala mwana onabeere kasi. Obusulu bwa kitaawo obwo bivaawo. Ate abakazi tulimu selfish. Omukazi ayinza owulira ng'ali ready ayagala mwana. Naye ate sayidi y'omusajja nga ye omusajja tali ready. Kati awo omukazi n'oteekawo embeera. Kati gwegamba kofuna olubuto. Nze gambe kugamba ino obwana bwo. Naga sagala bwana zo. Ate agana okuzaala. Ozaala omwana ng'ali ayagala mulenzi. Ogenda kaaba ng'omwana waasinda. Osiita ebigere ng'omwana waafeesa. Awo obuvunaanyizibwa bamba busula. Be bano abalokose. Tebava wa bujingo. Kyokka kati beebo. Omusajja yandekawo. Tata mutereeze. Musabire omusajja n'asula ku seminti. Asabira musajja atereere. Nga tonnasaba Mukama omusajja kutereera. Ask yourself. Was God involved in this relationship? Because at first, oyo gwolina omulabanga God sent. But as time goes by, ogenda omulaba byakolya ddala nga tanadda akakwate Katonda nga tanadda wakyammanyi. Nga ye ne Katonda bali bati. Fenna at first obanga God sent. N'ogenda okulaba akusinsizza ebinyo angambye ebinyo. Wait a minute. Noga hold on. N'okuba nga anyize. Ayinamu akasunguyira. Awo olabira mbu ne Stan yazaala ku baana kati omulina amufumbirwa. Abamu bali Kampala bali Canada. Stan yalina muno abaana mu Kampala. Mwe bali ne Canada. Abamu bali Kampala, abamu bali Dubai kutonya Abarabu, abalala bali Canada. Bali batagala. Otyo? Tasobola kuggwako naawe data. Naye omwana wa Shalom kiki? Lwaki temwesobola mu data? Okiraba? Abaana ba Stan bali e Canada. Stan yazaala abaana. Tomanya mbu yabazaala paka ng'omaze muzaalamu mwana. N'ogamba natomedde. Bulijjo kibirige. Muganda wa Mashehi Dalyali. Muganda wa Stan. So muganda wange ali eyo. Tomanyi sikumanyi. If you're not ready to be a father or a mother, tozaala. Nkwegayiridde. Lindamu. Kigenda kutaasa okuswala. Kwegayiridde bakozesa obupiira ne postina. Leka bakwogereko mbu ye nga tebazaala. Amajinga nga bawoza gasirira. Muganda wange tozaala. Byebyo byentya. Unless you're ready. Kati tuddeyo ku kizimbe tumwogereko. Twagedde ku factors. Tulabye nga tewali nsonga zaali zibagatta. Relationship to work out. Twabaddewo muganda wange. Tokirabe? Tezibaddewo. Kati tuddeyo. Wekibala kiba affecting abacha. What are they losing their separation? Baana. Omukazi ayinza okumaba. Becky agenda kwongera ofuna zi booking. Obambika mama. Kansana okuya. Bambi kati ye mama ye taata. Asokuya sente n'atayimba. Munango omutwe ebirowoozo byansuze bubi. Munanso. Tali bulungi ali ku chupa. Ye mama ye taata. But these are the mistakes which we would have avoided from the beginning. Tozaala provinga musajja mbu omwagala. Tozaala fafa. Yakwana baana yakwana gwe. Byombi. Olebo yakwana agamba nkwanye baana oba akwana mukasa. Anti basajja batulimba nkukwanye njagalobe mama w'abaana. Kumba alimba. Netukulimba. Ayagala bya jubili. Kati mubuuze nga amaze. Manyi wani kasita basajja bamala amagezi gakomawo mubuuze. So what out? Ngagamba tugira tulinda mu eby'abaana. Wanonza nanga sambo kacho oli mweru. Ntoga. Naye. Ntoga manna mukasa. Osinga Rihanna obweru.
nzo omudugavu bawana Beyonce ne namu kasoli mwe tomanyi Beyonce nzo omudugavu na chinku because mba ndekefu mukazina oyina kyoyagala so abavubuka mwewale nnyo kola decision nga muyimye ng'okyamuse kano mukawuli abavubuka abasajja abakusubirizawo ne 225 omuvubuka weewale nnyo kola promise wakola decision ng'oyimye kozi bw'oyima oba totegeera abasinga so byewale tomala gasoba abantu asinga fetusubiza akazi baffe ennyonyi nga gwe ngenda kuwa ennyonyi ola ne balompaako buli kyoyagala njana kulya sirine yansuubiza ne benzi kasama okulya agikuwa toli mu kawundo bansuubizaako benzi kati ndi mu Toyota kawundo toli mu kawundo ono gwe mutyaza Queen Masoro bamujjako emmotoka bamumoka ne bagimujjako nadda ku bigere bati bamujjako emmotoka weewalenga nnyo by'obusaba Katonda weewalenga nnyo obulwadde weewale omusajja ayimye tebikwatagana bw'omwana ow'obuwala ng'osaba Katonda gaa Mukama nkingiriza omusajja ayimye n'obulwadde ayimye asuubiza byatasobola asuubiza empewo takugamba nti agenda kwesimba okuba pulezidenti I can kill my mother for you ng'atuganye nga takunjagaliza kumba akyamusa kyokka no ziba ddakiika nga 5 ng'akakkana kati wenkubuuliza nga mumaze okukala gye mukola ombuuze where are you meaning what you said ng'omaze okulya omusajja ng'amaze okulya mubuuze byonna byobadde oŋŋamba ng'onkwana bikyali bituufu okyabiriko ajja nga nyomanyi mira akaweke tulindeko okuzaala amagezi gakomawo bwamala lwakuba mmwe temukikola mudda mu kadolingi olimala mpa tawulo yange ye mpeza zange wasuddewa n'atandika olwo okunyiga essimu abasajja lwaki banyiga essimu nga bamaze akazi olwo aba amaze nedda ku ssimu nedda bw'omala okampeininga n'owangula akadu odda mu kampeininga omulamu olinda kusanja sijja yaga kulya nyabo abasajja b'e Kampala bwetumala tudda ku ssimu zenmanya okwekubira amasimu nga zibadde sikwagala bulungi neekubira essimu ne banninze ku dduuka kanzijaawo zinakyayo nga mutabbala onyanya zikkoodi ngabba kankubira mu ssaawa emu nankubira gwe boy oliwo naawe baagala kukuwa ssente oli eyo jangu nga nze nkuleka muloogi nga ngenze so obudde bwa kadolingi bukozesa obuuza omusajja nawe atukozesa bukozesa obuuza omusajja onjagala zinobeera mu relationship ng'ogiri mbokka ye basinga bali mu Kampala bangi ng'ogiri mbokka owoza mayimaani nga wedeetinga wekka waliwo n'ali e Canada omusajja yamusulawo naye akyeyita mukyala gundi n'ogamba bakolanga ensobi olunaku lw'ogenda opositingayo patana mbu my love can never olunaku lw'ogamba my life can never your love is going to never or the never he has never omalofu ke neverland olunaku lw'ogamba my love can never your love will start nevering or the nevers until you become neverland sajja baswaza nyabo relationship ye Kampala bweta kuswaza tekuleka emala kuswaza nekunyika mu ttaka bweti nekuvaako kati kino kyetugenda omaliriza nakyo kino bino bagamba nti Chosen Becky ye mukulu kwa Amiri nze kyo sikiriza kisoboka baleka bonna bali mu myaka gye kwa Chosen Becky yajja n'omwana teyazalya ku 10 kutazalya ku myaka 10 kyogamba omwana yazalya ku 18 ate ajja ngwana na myaka 6 gatta 18+6 twaza mu kamera ongamba batomanyi nkwakati abiri mwena tompa buti kimala kati Amiri oyo bwe tuba tubala ali myaka ng'emeka Amiri tanakuza myaka 3 think ali mu 27 yao 28 Amiri ali myaka abiri mu 7 kasukka wao ali myaka gyaba Megatron wali awo eziyanga ande kan ati Becky tumugattemu ali mungamme naye ali Becky ayinza bali mu 28 balaji abona abana bamu kyabasooka bona adaku yabona emyaka abana emyaka 10 naye nga yenkana bwati
kati bano abeena b'e Kampala ffe otwala olaba mwana w'e Kampala nga myaka 5 n'ogamba myaka 8 n'omwana w'omukyalo aba myaka 12 mwozo ga myaka 7 bakula bulungi akula alinda bankula mbalinda ye Becky so no kibe ekyokuyiga the relationship will not be as it was because the relationship na ebako gundi yebaka ne gundi nange yebaka n'oli it can never work out naye mudingana naye okweswaza kuno lwakite kuvaawo katuveewo tujjewo okweswaza buli omu ate munne basizinge fire yes bagambe Becky agambe timu ye Kimala Amir timu ye Kimala yes buli omu alagire timu ye Amir lagira timu ye Becky lagira timu ye bagatta unifying factor tulina abaana yes internet doesn't forget yes jibwa jakula ne bali abalala bamutebi balabe ebyo so bino febe tukola tubikoma wano naye abantu abo kirabe basizinge fire kirabe bwe kyakula omuwawa abazadde munyambe byesimanyi munonga minga wanji kiriba kitinga bansekerera kirabe bwe kyakula omuwawa obisanga kumega tuwonyuko tukujukiza Agikabogoza guno omwaka agendayo bakwatemu bakebere sirani mbana abawala kyekikubeza n'ebitundu by'ekyamangu tambulira ku boda nyabo namanyi balesa akantu sifa wagenda mu Valentine amanyi galeke tunagalanga enkyanko ye Shalom naye atunda manyi toyingira nye business ya mulala Agikabogoza Victoria University for you Jinja Road opposite Workers House wagala somesa twasula functional fees or application fee institution yeka ngosoma ate certificate eri ku mitwalo 5 nesobulaya abazadde batwale yaba CCTV cameras nebajukizana na habo mouthwash gwawunya akamwa nayo darumu obamo sayi manyoka senyala genda kusoma kya shop tona ugenda habo mouthwash gwali ebwe musange batunyo kyaba na Uganda ebweru nebujukisa Solange gwingenyo kuwa umeni syrup bakampa pain for cramps wagenya mu nsonga nebikulu manyoga mu dwaliro kwesa Solange umeni syrup genda marwaliro wali drug shops wali ne supermarket wali oyo yenze pisibwa bubi dala ne bantekako nekanyula kati njagala digezesa tulabe sebe yayambadde engato za closed